If you can even add some kalulu. Birthday, Kawado Fenako Washpaus, and Nasana, and Sana. So, that's a little bit. There was a twin. Alright. Mukama Katonda, Kwebaza, Orandina Roz, Nora Maganda, Omukwano, Abayimbi Balaze. Kwebaza, Olokumutuusa on this day. Tukwebaza, Olokumuyisa mu COVID. Tukwebaza, Olokumufuula superstar. Tukwebaza, olw'ebizibu byonna by'omuyisizaamu. Tukwebaza, olw'ennyimba z'omuwadde. Tumanyire ddala nti the farmer plants, waters, but the Lord makes the seed to grow. Mukama tusabye. You healed 10 lepers in Luke 17, and only one came back to say thank you. And today Nina Rose has invited her friends and family to say thank you. And you say to the one that came back to say thank you, that where is the 9? Tumali kumi, naegwa kumi wo kwebaza onera dala. Nina Rose, we pray for you. Katonda kumereze dala omukisa gwo. Tofa Orimuto, may your star continue to shine high. May you be protected. May the blood of Jesus cover you. And may the enemy lose any plan yona jaina eri obulamu. Tusabye na buli abadde ku mukolo gwo abeere mulamu. Mwenna muwanike emikono abatakatonda. Mukama abawe omukisa muddemu amiina. Mukama abakuume. Mukama abongere okubawa ebirungi. Tusazaamu okufa. Tusazaamu accidents. Tubasabira omukisa. Ne Nina Rose tukusabidde omukisa. Like the world surrounds Jerusalem, may the Lord surround you. In Jesus' name we pray. And God's children said, Amen. Respect to all the superstars in the house. God bless you. Nina Rose, baby wange, happy birthday. Shingamo byange byebyo, mwebale nnyo mwebale. Olunaku luno lwali lutya? Olunaku luno lwali lulungi nnyo. Ng'omuzaala. Okuzaala omwana bw'atyo ne lutabeera lulungi. Lwali lulungi nnyo. Ate abadde ow'omugaso eri eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwana byange byebyo. Ayina emyaka emeka emyaka 27. Omusabira Saala kimaama. Akolera eggwanga n'abantu ab'eggwanga lino. Ate neebaza ne pulezidenti Yoweri Museveni. Omukyalo yava mu ghetto. And our foundation comes from Kamwokya. So atobye okubanga atuuse watuuse okubanga abantu abamanyi badde beebase nga bali wano. My sister, thank you for the struggles so far gone through. Era nsaba Katonda akwongereyo ddala. Omanyi ebitira okuva ebyo biwangala biba by'amaanyi. Weesige Mukama obe ng'otambuza ekintu. Mukulu omulala atali wano, omubanda wa Kabaka, yandibadde ali wano ayina watukikidde atawalala agambye nti weyongere maaso. That's a part of the family. Sikikiddemu ku mwami comedian aliwa.
okukiika famire yaffe so agambye nti mukama akw'omukisa bangi wagambye n'emiku bwagambye agani bagikwebayiwa n'abalala bali bavudde mu firebase ffenna ffenna tukwagaliza amazaalibwa amalungi babi bananga bali wano nga bumumanyi nti edda tebyabanga bwe biti naye mwenna mukontribusa ekitenda okubanga ate tutuuse ku leve eno okubanga tukola birthdays ezifaananako bwe ziti tujja kubanga ffe tusinga mu uganda nga ffe tusinga hotels ennungi mu uganda ffe tusinga amayumba amalungi mu uganda ffe tusinga beaches ennungi mu uganda kabe kasindi n'okulembera uganda mukama agw'omukisa may God bless you. Sina bigambo bibya mwogera always mundaba nga nsokwogera abaana bange mbawakira olw'okubanga nze maama omukadde ali mu nkaaga atafaayo kuhaninga n'abaana bange ate we bampita nange nga bwe mbayita naye nina Roz ali ku ssimu wali janguko wano muwala wange ono kumulaba buli tulabagala tuseka busesi nibweba netwogere tumanya nti we have a lot of love for each other. Yampise wa pastor wange yampise wa pastor nengenda nebambuuza lwaki gyendi nembadamu nebagamba nti sisosola kasawaba ekigambo kya Katonda ajja kubaawo tekimatalira omugalulamu tulanangaluza awali ekigambo kya Katonda ogendawo wali musiraamu nga toli musiraamu naye ng'omwana ono ayina ebirala byasubiza byebadde ngendako naye negamba ti olunaku lwonna lwededicated to her and I love you so much bada nga nfudde omumpi enyenye ngasingayo naye ndoza namwe abafudde omumpi abambi banaye mwena mwena abaze okumuwagira mwena mwena abasanyukirako edi yawe manyi wovudde wabadde banene okujja okubeerawo thank you so much kati ndikubala ejensi bokka Kamiri webale nnyo Shaga webale nnyo ne Henry Tiga balegenzi benyogedde olwokubanga banange tuyimusa okutujeeka kiba kyamaanyi tutakubanga tulina omukwano gyemuli ejefukiibwa waali jefukiibwa oli naawe ssebo webale kujjaki webale nnyo 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 okwakira abayimbi nobakuza nobatuusa gye bali webali nyo webali ddala ateulangisimenye menya balegensi bonna webali nyo webali ddala nze Harrison olina okujja weekere nga nvaawo imuka maama atuzaalira yagenze munange webalidde okuzaalira omwana mulwokiika bumulaba nemunda waali era ndooza byeyagabye mwabirabye byeyagabye abaana babadde basanyufu webalidde webadde okutuzaalira n'abooluganda bonna webalidde obatwalamu ekisobozi ky'okugenderawo webalidde webaliddala yatusabidde nenagamba ojafuna omubeezi nebwana bamumpi mumukubirako mungalo nakubadde nina oli muntu mulungi nnyo you're humble understanding ate oli mukozi so thank you for being a great friend
bless you. Abayimbi bannange mwenna, thank you very much for coming. Okusanyusa okuwagira n'okubeera omukwano gwaffe Nina Rose. Mbeere n'ekiro ekirungi, God bless you. Thank you. Oh my God. I wonder. Why don't wanna? Olimi lwentegeera nnyo kuyimba naye bananga agambekazole thank you for loving Nina wange nze nsuubira mumulwawo okulaba abayimbi abakyala nga beegasse right si bwe kiri ate kambabuye tebabalimba babaawo ensonga abayimbi bawano mulimu amaze kambyogere abayimbi bano tebeyagaliza temukimanyi oli bwaba wakabi ngwate simanyi biki you can't be friends or whatever you cannot be friends. I mean there is space for everybody to shine okitegeera ate abeefula abalungi bebabye nnyo okubimbuuza singa kwogerako naye nze Nina mwagala genuinely. I know you rarely see me on function of female artists, yeah? I'm here because I'm here for a real one. Nina is a real one. But you won't have a muyimbi mashallah manyachi. Real one. Happy birthday, my darling. Nina tetwala jobu jojo. Tim was keeping up with Mr. Chiwanara. You know what? I met Nina from Tim Lost. Laughters we are there and we went to the laughters. That's where I met Nina. Nina was a diehard of summer artist. And I just loved Nina's vibe. I thought Nina was a real one. Nina gafila kumuyimbi. Oshtegera. Nina gomori ngebabi wa kabi. And you know when she began singing and she's here shining, I have to be happy for her. I mean, she's worked for this and she had a dream and she's here. I love you too. So happy birthday, my dear. You know I love you, right? Yeah. So I'm here because of you and never birthdays and when Nina ya soka yo. Nina wagaba sawa pia tuka 10 era mujana bangabiri mu musanga. Ajatuka 10 na sawa. So why would I be here? Why? I love you, baby girl. Enjoy, keep shining. I wish you all the best. Greater heights. Both of us can you know we are July babies. But July babies, yes, we are both July babies and I'm here. The other week is mine, so I know Nina is going to be there. I'm so happy. You're always the first one. You and Leila, So, Banana, toast to Nina. Happy birthday. I genuinely love you. Omanya abantu tebeyagala babalaga ku social media. Ne tebeyagala munda. Me, I genuinely love you and I wish you the best. God bless you. Well, yesterday, every media blogger, I know you're paid for this, but every media blogger was making noise about the concert in Nigeria. But, what am I doing? It's so painful that ebintu ebintu tujja nemana tetukiriza ebintu okuva ewalala bijje bitulye ate nga batwala ssente nyingi. Bano abantu twagala babenga ba Rick Ross. Olaba ekisajja kijja kukiwa TNS. Oyo nnonde naye abantu abatamanya I've known that man for close 18 years. So nsobola okuyomba naye ne tutula ne tugamba naye our vision, our love is one thing. The music. And the music made in Uganda. Libya, I always tell you this every time we meet. Nina, I tell you this. We may have all the differences, but there's that one thing called music. New generation abayimbi temuyise nnyo mu hustle. They bayita real industry fucked up hustle.
If she tells a story, Lydia told a story, if Diamond told their story, if Brunette told their story. Let me just give you a little hint about Brunette. When this boy was outside Rouge, all he ever needed was money to eat and probably go and sleep. I never, by the Brunette, I never saw you like you would be an artist. When I was in London, you thought I was mad. Nagamba, I don't know, but I believe so much in you that it hurts me. I can't do it for you, but I wish I could. I told you something, one in a fig, remember, yeah? Now seeing these people shine right now, me, seeing you people shine, is enough because I've been in your story. I've been in the hustle, I've seen the pain. This is media. How many cameras do we have here? Let me talk to the cameras. For everybody watching this, unless you support these people and we hold our hands together, we are fucked up talented people. Yeah. No artist in Africa looks like Nina Roz. Yeah. Nobody's tall like her, beautiful like her. We can break the cycle that is eating us now. Nigerians, to be honest, they are starting to eat us up like a disease. It's like a plague, it's like a pest eating up. Well, omutina ni mamulunza omanyinga ekyuka kyali nnyo. And unless mwabali abalaba bino, unless we join hands tugamba nedda. Kubanga teri agenda baziika, papa abagenda baziika, teri agenda kuwolayo bibiri. From the DJs, you know Bobby, even the DJ thing is coming now. I was telling the DJs, nebagamba, but DJ banayingira ntanse nawe kati tebakyava wano. Tebagenda okudako ba producer babenga be bali wano. Man, this is our country, it's the pearl of Africa. No one in the world has the pearl of Africa. Nobody has the source of the Nile. We are blessed. But let's accept the blessing. Happy birthday, Dad. Love you. Happy birthday. I don't have to say that you were and I love for you. And I appreciate you also. You know. It's not easy, we are going to anyone happy birthday. All I can say is love you. I'm here for you. Anytime, anything. We are catching up. We have some problem. Right? Love you, bro. Bring daddy. Yeah. Nina, yeah. Nina is my good friend. Yeah, I'm here for her. Happy birthday, sister. Nakusimanyi kwogera nnyo. Naye ndi musanyufu. Yeah, mpozzi ensonga z'omukulu kati tuzitwala ng'enkulu zayogedde kubona twegezireka lwezi k'omukulu tugenda ate tuzireke nga tuzirese wano. Bano mawulire nga babagamba tuzitwale ng'enkulu tukiraba n'engaso eri mu kuliibwa mpola mpola ng'ekiwuka kiriawo. Ate bawe talented ba Ugandans. Talent nyingi eziri mu Uganda, TikTok egezezaako kibalaga nti n'abalala bangi nnyo nga tebafuna platform nga ffe abamu gye tusobodde okufuna akentono oba ennene naye nga nabo gye bali balungi bali talented. Tweyambe twekembe twebereremu naffe tusobola nga bo oba n'okubasinga. Yange saatambudde nayo naye era nsanyuse nnyo okulaba ku baganda bammwe ku mukolo nga guno ogwa Nina Roz nga ffenna weetuli tukume omutima guno era tugenda kubeerangawo ffe tuli kasimu awe kuba bwekuli kasimu nti tetukuŋŋaanya eno nga tujja tukiika ate nga tuteekamu ne baraka nga tulaba nga bitambula. So mwebali nnyo okubeererawo Nina Roz era nange wenye ntudde mu undercover wali emabega ya Diamond Oscar bwe nategerereza firimu yonna. Living us so short of this life. When I look back on who I was before becoming who you know, all I can say, this world can only be a better place when I'm with you. But who am I to go? Never ndibadde n'ebitiibwa nandanya bulebe n'okutta naye nga sirina kuwona tebinga sana tubeera njagala kubeeraza buli kimu mwali omu. I am the hardest person to live with or to understand sometimes that I know because I'm perfect. Naye njagala kubeebaza overlooking all that
nemujja wano avuze kuwa amazaalibwa gange mwebale nnyo bannamawulire mwenna sifaayo ku ki kyonjogeddeko oba ki oli muntu naawe nze nakuzibwa nti ntegeera muntu mu buli ngeri yonna era nga wabaawo ensonga lwaki buli omu alinga bwaba mwebale bonna kuva ku ntobo y'omutima gwange siyinza kutotola nnya maama sirina kyendize bwe ntunula gyenvudde simanyi na wentuuse kubeera nga ndi bwoli ku birthday yange naye katonda ansabye njize nnyo okugamba ekintu kimu yagala munno nga bweweebaza. It's the only way we can make this place a better place. Thank you. Make a wish. My wish is to see the whole industry united one day. And if I'm to contribute that in every step, in every little practice I'll do as a person, God, I pray you use me anywhere. Thank you so much. Happy birthday. Saha. Happy birthday to you. Happy birthday, dear